Bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda, njagala nate okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama mulungi ate ennaku zonna erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe mwenna. Mpuubireko bassebo ne bannyabo bannaffe abatulaba nga bakozesa telefayini ez'enjawulo, bannaffe abatuwuliriza abakozesa radio, n'abali ku mitimbagano egy'enjawulo mu ggwanga n'ebweru waalyo, mwenna tubasanyukidde nnyo era twagala kwebaza abatesitesi abo abali eyo abakola ebintu byebimu ne betukola wano. Tubassaamu ekitiibwa era tubasabira omulimu gwammwe gusobole okulaba omukisa. Twebaza bannamawulire bonna abali wano, abali ku kamera ne bonna abagezaako okutwala ebintu bino okubituusa gye biteekeddwa okugenda. Bannange tubakubira amiina eya ddala. Abo babuulizi bennyini era bakola omulimu gwennyini nga tukolera wamu. Njagala kwebaza ba MC olw'enteekateeka ennungi, ate era n'abasawo abakoze omulimu omulungi, ate era n'abayigiriza ab'enjawulo be tuli nabo. Twebaza abatwegasseeko mu bujjanjabi buno n'abatuuze naddala abakulembeze b'ekitundu kino. Nga sinaba kugenda mu kyakuyiga, naweereddwa ebibuuzo naye lwebalewo omulamu tasamirirwa kamusamire nze mwennyini nkusabe ti buli abuuza kakasa nti erinnya lyo kweriri era bwe kiba kisoboka n'ennamba y'essimu bw'oba ogirina. Kiyamba kubanga ssebo omutesitesi omukulu, kumpi ebibuuzo bino byenkutte wano ebitundu nga 80 ku 100 birina babiyita prayer request. Byonna bisaba kusabirwa, nsabira kino, sabira kino, sabira kino. Kaakati nno olw'okubanga oyagala kukusabira, ekyamagezi wandikako erinnya lyo. Tuyinza wano obutalimenya bonna omuntu, tusabira Nankabirwa, tusabira Namusoke, naye ate bw'oteekako eri nange bengenda mu kisenge kyange kinyamba okusabira, ate ne ttiimu eno ensabi tusobola okugabana obuvunaanyizibwa buno. N'ekiyamba nnyo asabi ne bw'oba tobuuzizza kibuuzo kyo nga si kusaba busabi, naye ng'olina ekibuuzo ky'obuuzizza okakasa nti oli serious, teekako erinnya lyo n'endagiriro yo kituyambe. N'olwekyo mwe mwenna abawandiise nga mugamba kusaba, ngenda kubasabira. Ne bannaffe ttiimu ensabi egenda basabira. Ate njagala mbabuulireyo na kino, mbu waaliwo omusajja omu kubalowoozebwa kubanga yamaliriza okugattagatta mu kukola amasannyalaze, Thomas Edison. Tibaamukuŋŋaanya baamuyita mu lukuŋŋaana olunene annyonnyola abantu ekiyitibwa amasannyalaze oba electricity. Ng'abantu bonna bakuŋŋaanye era nga bamulinze nga bwe munnanze, bwe yayimirira yayogera ebigambo bya Lungereza kubanga byalimu bye baali bategeera bye yaddamu. Olwamala okwogera ekigambo electricity ne bakiwandiika, ennyonnyola ye yagamba bweti, it exists, use it. Bakikyusa bakyaseba omukyusa electricity n'agamba definition yakyo yagamba it exists, nti weegali amasannyalaze, weegali use it, gakozese. kakati nga kyagamba teweetaga kubuuza amasannyalaze nti kyekiki, nyiga switch, nyiga bunyizi ki switch, ng'okwata gye galaga, okwata gye gava bwe gakuba ng'omanya ago gakuba, bwe gakuweweeza ng'ogandika weweeza, ojja kwefunira definition ez'enjawulo. Kiki eŋŋamba? Bwe twali tusimbula ku bulabizi twaleeta wano ababuulizi bano bonna boolaba, lwakubanga bo tebabawadde kazindaalo kano, naye abo bonna boolaba nga bakola omulimu, abo n'abatambula embyala ewammwe, abo bonna ababuulizi, bonna basumba, they exist here, use them.
webali use them. mubakozese. Leka kugamba nti asaba oyo yayinza okunsabira, oyo yayinza okunsabira, abo bonna n'abatuula wali. Era nange bwenzija nze gweyagala nkusabire nsoose wali ne bansabira. Amina. Era bwe mmala okubuulira era nzira wali ne bansabira baba banninze. So they exist here. Webali wano. Era omuntu anaavaano nga tasabiddwa ng'okusazeewo obusazi. Naye n'olwekyo byonna ebikwatagana n'okusaba sigenda kubaako wano kye mbikolako, wabula ngambye bugambi nti abasabi weebali. Naye nange bino byonna ŋŋenda nabyo ne bannange bembeera nabo buno bonna bwolaba nteeka wabbali bonna bukwatagana na kusaba. Omusajja tandiiko nsabira neerabira sabira ndi mulwadde kirwadde kiganye, tujja kukikola era teweeraliikirira nti kasita nze mbulina wano bijja kutuuka. Eriyo ebibuuzo ebirala byetugenda kuwulira nga mbiddamu. Why? Kubanga tebalya mmere yankya n'ogiri olwaleero noga ti wange nkya nyinza okuba bize kanjiri kati. Kiki ngamba ekibuuzo ky'obuuza bwe kiba n'ekyokuyiga mu lesoni zange kati ate okukiddamu kati mbangalidde emmere eyadde yenkya. Kati kyewambuuzizza bwe kiba nkirina mu by'okuyiga bwe nzira nawandiisiko obuwandiisi wano ebigambo wait ogira otuula. Kati okuggyako ng'ono yeetaaga okuddamu kaasi yagambye ebitabo wagambye nti biri 66 naye ate waliwo bayibuli gyendaba nga wagambye mu Good News Bible simanyi ng'erinako ebitabo ebirala ebisukka mu 66. Kakati kino tekyetaagisa nakumbuuza. Bw'oba oyagala okuyigiriza omuntu nti waliwo ssente enfu gw'ayigiriza okwata nnamu n'oyigiriza ssente ennamu. Kati omuntu yenna bw'akebera gamba singa oga nti essente namu erimu akakuubo n'oggyayo akako akapapula nga temuli kakuubo, ani alangirira nti kafu? Gwe wennyini. Kubanga naawe okakutte. Kakati nze omulimu gwange ndi wano sobola kuddamu bifu byonna ebiri eyo byonna bifu biyinza okusinga obungi. Kati nze nyweza kiki? Kiramu. Kati nze nagambye ebitabo biri 6 mu 6. Endagaano ekaddaga 3 mu meka? Mu 9. Empya erimu meka? 27. Kati bw'olaba tebigatta ng'omanya kino kikipuli kye babadde bagamba. Ekyo ansa gw'ojjojjiwa. Bano abaagala okubatizibwa bampande bangi olina wano bw'okubatiza wano bo buno bungi nnyo. Amina. Abo bonna mpandiseeko nti ebyo bakubatiza bampande. Buli kwensanze kwentadde wait kitegeeza nti kyobuuzizza kikyalina ekyokuyiga mu maaso. N'olwekyo munzikirize njira nkomakaawo ebirala tujja kubiddamu mu kiseera kyabyo nja kubifuna naye mu ngeri ebirala bikinaaba nga ekyokuyiga kyakyo kya ssaawa eyo nja kukikwatamu mu ngeri ennungi. Naye katugende mu maaso olwaleero nga tunabaera kugenda mu kyakuyiga kya leero njagala tugendeko mu kyokuyiga kya jjo waliwo we twamaliriza. Katusabe. Kitaffe omulungi tweyanzeege yogera gye tuli kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Waliwo yabadde era yabuuzizza kati nze azaalibwa mu kibi siini kakati ate ntasobola ntya Mukama anantwala ntya? Nabadde ndowooza ntwakoze bulungi naye kale kanzira emabega tukolemu bulungi katono. Nagambye bwe nti oba twagambye bwe tuti nti Katonda ayagala nnyo ogende mu ggulu. Tugamba tutya? Amina. Era kiri kye twayizeeko ekibi n'owulira nga wasiriikiridde era n'otya n'oggwamu essuubi naye nawunse egamba nti waliwo essuubi. Amina. Abaye waliwo essuubi. Amina. Kansabe omukulu ono addemu ayimirire wano abasomere essuubi lyabadde mu Ezeekeri 3:6 26 25 paka 27. Tusomere essuubi lyabadde ligamba litya? Yangu yako Ezeekeri 3:6 olunyiriri olwa25 paka 27. olwa25 lugambye bwe luti era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna era ndibawa omutima omujja ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama
olwa 27 era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe era ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Katonda mweteefuteefu okuzza obujja. Tugamba tutyawo. Amina. I'll clean you from your idols. Ekyo akikusuubiza nja kuggyako byonna ebyo ebikwonoonye nja kubikola. Gwe omulimu gwo kuwaayo obulamu bwo n'owaayo omutima gwo n'ogamba nti nzuuno, kubanga era gwe banaalongoosa ne bwe banaakulongoosa mutima ne bakola transplant omala kukkiriza n'ogenda ogalamira ne ku katanda ne balyoka bakukolako. Gwe kkiriza Yesu, ebyokulongoosa ani abirina? Ye yennyini. Aga nja kuwa omutima nzijjemu ogwo ogwalwala amaddu nkuwa omutima omulala. Tugamba tutyawo. Amina. Ekyo twakiyizeeko naye twalabye abantu banenya ogamba kkiriza Yesu, kkiriza Yesu, kkiriza Yesu. Bwe nzikiriza Yesu nfuna kiki? Kiki ekibeerawo? Yokaana 14:23 twakisomye. Eno noziseeko mabega katono. 14:23 wagamba watya? 14:23 agambye bw'ati. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange. Sooka oleke bameka abaagala Katonda. Ti omuntu bw'anjagala akola ki? Anaakwatanga ekigambo kyange. Guliriza, twagambye ekigambo kya Katonda kye kiki? Nakiyigiriza yekiba naye ye Bayibuli. Toyinza kubanga owakanya Bayibuli ate noga nti oyagala Katonda. Era mwe abagenda makanisa masizo nga temwina Bayibuli, kkiriza nti obulako. Obanga munjagala munaakwatanga ki? Ebiragiro byange. Osoba mu ndagaano mpya nkadde. Nsebo njagaano mpya. Bagiyitaani. Eno ndi mu njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essula 14 olunya olw'15 awagamba nti obanga munjagala. Ani yakyogera? Yesu Kristo yennyini ye yakyogera. Munaakwatanga ebiragiro byange. Wali abakuba endongo n'akuba n'engoma n'agamba nze nawona sikyalina mateeka, nze nawona sikyalina biragiro, nze nawona mu Yesu ndikkiriya. Kati Yesu agambye bwe muba munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Bwe munaakikola agambye nti ne kitange anaamwagalanga. Kaakati bw'okkiriza ebiragiro bino ebiri muno n'obikkiriza, ne kitange anaakwagalanga. Era tunajjanga gy'ali. Bw'obanga omanyi olulimi lwe twogereramu kitegeeza nti asukka mu omu. Bwe bali bakola omuntu aga tukole omuntu mu ngeri yaffe. Lwaki yakozesa Kitaffe, Omwana n'Omwoyo muki? Omutukuvu. Aga tunajjanga gy'ali. Tunaatuulanga gy'ali. Ekyo kitegeeza nti nze bwe nzikiriza Kristo, ekibi kino ekibadde kinyenjeeza ku kyalo n'enkola n'ebyefujjo bingi, nina ekigendo bisitoopinga. Bali abanene abasatu kasita bayingira muno nga ndyoka ntereera. Bayibuli eraga nti omusajja yali mulalu ng'asulana ku malaalo, nga yeesala amayinja, ng'akola ebyeddalu bingi, ng'akuba enduulu ng'abantu batya n'okuyita mu kkube. Naye Yesu bw'amugobako dayimooni, abantu be bagenda okujja ng'atudde awo ng'ateredde. Tugamba tutyawo. Amiina. Naye tewasigala weereere. Yesu ajja, ye Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu ne bibeera mu ggwe. Era kyavudaga nti kati n'omubiri guba tegukyali gugwo, omubiri gwe guba gufuuse yeekaalu yaani? Ya Mwoyo Mutukuvu. Ya Katonda ye Mwoyo Mutukuvu. Genda maaso. Kati ekyo kitegeeza nze kyenavudde nkugamba eggulo nti nze bwe mnakkiriza Yesu bingi ebikyuka olw'abanene bano abali mu nze. Ndekerawo okwemula, ngwa ku kkubo, okukola ebyefujjo, okunyaga, okulimba, okuwaayiriza. Twabisomye. Lwaki? Kubanga nina munda mu nze ekinsinga amaanyi. Era nsaasira yimirira.
nyimiridde taata. Kambisome nga bwe nabiwandiika wano. Ti omuntu bw'akkiriza Kristo, Yesu n'ayingira mu ye, he pressurizes the devil in me. Anyigiriza omulabe Setaani abaali mu nze. He opposes the devil in me. Awakanyiza ddala omulabe Setaani ali mu nze. There is contention inside me. Wabeerawo okulwanagana olutalo olw'amaanyi mu He nze. fights the devil inside me. Bw'atyo n'alyoka amusiba omulabe Setaani ali mu He nze. suppresses the devil in me. Bino byonna byogera ekigambo kimu kyetooloola. N'alyoka kakkanya amufufumya omulaba atudde mu Sin is nze. no longer ruling. Ekibi ne kiba nga tekikyafuga nate. Because there is a challenger. Kubanga waliwo akiwakanya. Sin has therefore no authority. Ekibi ne kiba nga tekikyandika obuyinza. Awe mbadde nsuubira okuba amiina. Kyova laba nti omwereere bw'oba wagendako mu kusamira, olumu ku nnyimba eziyimbirwa mu ssabo lugamba ti omwereere wange awooma. Bakuba eŋŋoma n'ensaasi ne bazikubira ddala. Omwereere, mwereere wange awooma. Omwereere, omwereere aba mwereere kiwowongole. Osobola omulimba byonna kwata wano, kwata wano, nakwata nyola, nyola, nyola. Ne bagenda olaba obadde ne konkome wano. Omwereere. Katola okubanga oli mwereere mu brain yo, naawe n'okkiza nti ekonkome lisobola okubeera mu vivi. Mwereere. Bakugyamu enje. Omwereere. Bakugyamu ejjanzi. Omwereere. Era naawe n'okkiriza. Kubanga oli muki? Omwereere. Edda nali ntambula ne ntuuka wali ku wino. Walinga oba bayitanga bakyando, simanyi kyando. I don't know babafu bakyali balamu. Kulitanga nti kola bwoti engalo zo. Neteekawo nange nkyali muvubuka nga mmwe abamu. Enagira bwete musajja nankuba mu ngalo. Ngenda okulaba nga waliwo irizi. Irizi ogimanyi? Nene bwa nanga nti zingako. Nenzingako. Nanga nti zingulula. Nenzingulula. Nga teriiwo. Nangamba nti ekuyingiddemu. Nanga nti ekuyingiddemu. Bw'otompa omutwalo sijjamu. Sijjukira sente zedda tezalina mutwalo. Bw'otompa kati kanjogeza mule karensi engeri ngoli baga. Bw'otompa omutwalo ekuyingiddemu. Owedde. Nga badde wali ngafuna ne banne nga bakyakala. Basaakanya. Nga basaakanya. Bw'otoleta sente eyiriza ekuyingiddemu. Egenda kutambula. Egenda kutuka mutwe. Kyenva nseka. Ne mubuuza kibuuzo. Okakasa eyiriza ennyingiddemu. Naaga nti ekuyingiddemu. Okakasa nti ebadde ya mugaso gy'oli nti nnyo naye ekuyingiddemu. Kyenva muga nti webanga ennyingiddemu ogifiiriddwa. Ngenze nayo naawe toliddamu kugiteeka mu mulala. Kekome ku nze. Bwe njogera ekyo bonna abayaaye ne batulika ne baseka. Ne baga nti osanze oyo. Atali mwereere. Atali mwereere naye abeereere. Awo kawokawoko otandikirawo kubanga oli muki? Oli mwereere. Lumu nali mu maka g'omuntu tuli awo akawungezi akayaayu ne kakaaba. Ngenda okulira nga muzeeyi agati tufudde era kikomyewo bannange tulabe n'amaka gano era kikomyewo muleete olujjo lwange muleete olujjo ne mugamba kiki ekibaddewo batusindikira wano ebiteega bijja ne bikaaba koze mpulire ng'akayaayu kakakaaba byebyo koze kakayaayu bwe kandyagadde okaaba kandi kaabye katya naye kubanga mwereere obwereere temumuganya alowooza nti akayaayu bwe kakaaba agoma ki? Mayembe biteega. Walabe mmese ebyo biteega oyo nyabingi. Kegamba omwereere naye ffe bwe tukkiriza Kristo n'ayingira mu nze anyigiriza omulabe. Amiina. Eyo gapu agifiiringa. Ajjuzaawo. N'alyoka amunyigiriza. Nenjagala okuvuma nenkuleka. Nenjagala okitwala nenkireka. Kubanga nina controller speed governor. Haleluya. Amen. Abantu bamanya nga Yesu kyakola. Era ye bw'ajja kyava nnyamba. Nagambye nti bw'ajja mu nze number 1 asooka kunnyamba mangu nnyo. N'asonyiwa ebibi byange byonna. Amiina. Kasamalo binsonyiwa n'akolayo ekirala. N'agamba nti naye mmanyi era olugendo tojja kulusobola. N'addira makisi ze yakola
ku musaalaba e Gologoosa, n'addira obulamu bwe bwonna bwe yatambula emyaka 33 n'ekitundu, n'addira obutuukirivu bwonna bwe yakola, bwe yafuna 100 ku 100 n'abukwata n'abuntonera bwereere. Amiina. Kaakati nze abadde ayenda gwe basalaasala edda, eyajjamu embuto, eyalimba, eyakuula, kati eggulu bwe ligenda okuntunuulira liba terikyalaba nze, liraba bwana mukulu ali mu nze. Amiina. Oyinza okusigala ng'onjeeya, oyo yali mwenzi, oyo yali mubbi, yanjagalako nakwagalako tonesipaata, kati ndi mu Yesu. Amiina. Nakwagalirako nali mwereere, kati ndi mujjuvu. Amiina. Abamu nammwe ekibagana okuteera ne makanisa amasinzizo, olusangosango ogenda ojjukira, bw'olaba gwe wayagalako n'oddamu n'ojjukira, ojjukira bwasamira n'oddamu. Kasita nakkiriza Kristo nansonyiwa nampa peegi empya, awo natandikira. Amiina. Nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Mukikubira amiina. Gwatulira bali ng'ogenda basalira emisango mu ndowoozayo, batereera dda n'emisango gyasonyiyibwa dda, babalibwamu abo abali awamu ne Katonda waabwe. Amiina. Ekyo kye twagaza Kristo Yesu bwe yalangira nti kiwedde, n'ekyange ne kiggwerera ddala, ne nfuna omutima omujja n'engeri endala. Naye olw'okubanga omulaba era akyaliwo, siva wano waali, mbeera mu kusaba, mbeera mu kuyiga, mbeera mu kuwuliriza. Nolwekyo mbeegayirira Mukama waffe mukkirize Kristo atule mu mitima gyammwe, abasonyiwe ebikadde, abeepeegi empya. Ate olulungi lutasomye katumale kulusoma, ndowooza luli mu Yuda. Bikola Yuda bwali mubuulizi oteekwa kubanga walulabye dda. Olunyiriri lwa 24. Olunyiriri olwa 24 Yuda lugambye, wulira, naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala, asobola okubakuuma obuteesittala, n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye, nga temuliiko bulema mu kujaguza. Katonda bwe tukkiriza Kristo Yesu alina obusobozi obututambuza mu butuukirivu. Amiina. Ate omuwandiisi agamba n'owangula nga totegedde. Amiina. N'akwebalamya ebikemo nga totegedde. Amiina. Awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira. Ffe gye tubeera twalina entalo ezaaliyo, naye nagenda lumu neŋŋenda tugende mu byalo, netusangayo obubidde obukuze obulungi, netusogola omubisi, netusula mu nkambi y'amagye. We twasogola nenfuna akantu mwenteeka nenzija n'akadomola, nga nzija nkutte akadomola naye nga mpita mu kisaawe ekiwanvu nga kino bw'onojja n'oyita, naye nga ndaba akakukulu akali waliwo ekidongo, abantu bazina. Nze ne ŋŋenda nekotta kadomola kange, sirikale nandengera nga nti wewe kulya. Neŋŋenda sayina musango, netutwali nga abantu bazina. Kyava nga nti ekyo kiki? Nemugamba nti mubisi gwange, nange mpanyweko ndabe. Nemuwa nanywa, olwamala okunywa nawulira nga mubisi gwonna nagumpandulira mu maaso nzenna. Nsindise eri nziruse, ngenzera akadomola kange. Kati eri nengera abaningiza kyenva nebanga nti oyiseewo otya? Tya abasajja bampise ne banvuma, banywedde ku mubisi gwange ate bangunjiiridde. Ne bangamba nti gwe oli namukisa. Abo bonna babalonze eno, ogwo omwenge babanywesa gwa mpaka, naga amazina babalagira ga mpaka, cheza muzuri, cheza kizungu, cheza kikongo, cheza. Kati abo bonna babanywesa omwenge batamidde. Konzi ziriwa kiti bampadde. Nze tebampadde, Katonda yampisawo bulungi, nampisawo na mubisi. Ate bwe yagunywa nampandulira. Twalaba nze bwe nafuna obutuukirivu nga saanywa. Naye nange nyiza okwewona nti sandiwedde kubanga n'okundagira tebandagira. Mbadde ngamba ki? Katonda akukukusa. Katonda agira ki? Atukukusa. N'akuyisa mu kizibu ekyandikulumbye, olumbo lwandikutute mu kino, ekikeme kyandikutute mu kino, Katonda n'akukukusa. In fact abamu musuba n'emirimu ne mukaabira bwereere.
nga Katonda alabye nti omulimu ogwo bonna okugenda mujja kwonooneka abamusibwa obufumo ne mukaaba nnyo ne mugwa eri omusajja ndese nze abebembera nabo mu kanisa amayigiriza bulijjo ti omusajja bw'akugaananga nga mutamunera emyaka ng'esatu ena n'akutegeeza ku lunaku lwa Friday ng'enkya Sabbiiti n'agamba nti nkumaze tofa tozirika funa ekirabo ekyokwebaza ku Sabbiiti ojje weebaze. Amiina. Lwaki weebaza? Kubanga a broken relationship is better than a broken marriage. Omonye ekikekenke oyo akusobodde okukusuula ku ssaawa esembayo yandikusudde nga amaze n'okukusiba empeta n'obonaabona n'empeta. Katonda ali mu lutalo atulwanirira. Amiina. Ameka abaga nti Mukama atukoze bulungi. Ebazibwe. Katusabe. Taata omwagalwa otulwaniridde otukoze bulungi. Yongera otulwanirira ne mu lesson gye tugenda okuyiga otuyigirize ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero twagala kulaba mu ssula eno ey'Amatayo 19 ndowooza. Yesebo. Erimu ebigambo ebiri mu lunyiriri lwa 23 paka ku lwa 26 bisooka obisome ndyoke mbyogereko. Yesu n'abagamba abayigirizwa be nti mazima mbagamba nti kizibu kyosoma kyekyo Matayo 19:26 tandikira 16 lwoba onosobya ekituufu. onyole 16 lugamba bwe luti laba omuntu najja gy'ali n'amugamba nti Mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisa ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. N'amugamba nti galuwa? Yesu n'amugamba nti tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuseeko kikyate. Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga yali alina obugagga bungi. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti mazima mbagamba nti kizibu omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Olwa 24 era nate mbagamba nti kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Olwa 25 abayigirizwa bwe baawulira ne beewuunya nnyo nga bagamba nti kale ani ayinza okulokolebwa? Abayigirizwa eby'obugagga babivuddeko. Yesu agambye ekigambo ekinene ndi kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka obwawa. Tagambye nti tekisoboka, naye agambye nti kiki kizibu. Akijja ku ki? Agambye mbu yali ali awo. Bayibuli ennyonnyola omuvubuka ono n'ajja. Kati njagala weetegereza ebintu bisatu. Ajja muvubuka ali mu myaka gya kivubuka, ate mu myaka egy'ekivubuka egyo egy'okucakala egy'okusanyuka muvubuka muyivu, ate afunye akakisa, afunye ne ku ssente, afunye akakisa akalala, bamuwadde ne position, atuula ne mu lukiiko olw'ebyennakinaddiini n'olw'obuli mu buyinza. Ebintu bino byonna, obugagga n'emyaka gye ne position ye, byali bimufudde okubeera omuntu wa waggulu mu society. Abayudaaya balina enzikiriza oba endowooza nti omuntu buli lwafuna Mukama yaba amuwadde omukisa, era obutafuna kitegeeza Katonda akujjaye, akuganye. Kati ono yali omu ku bantu Katonda baayagalira ddala okusinziira mu nteekateeka yaabwe. Kati naye newankubadde yali n'ebintu bino byonna nga mugagga
era muyivu era mufuzi era munadini yajja mu maaso ga Yesu n'afukamira n'amugamba naye nkole ntya okufuna obulamu obutaggwaawo. Njagala kutegeera nti omusajja ono yafolowinga Yesu, yamwekenneenya, yamutegeera n'amwagala nga nammwe bwe mumwagadde. Mwekubirika amiina. Ne mulekayo ebyammwe ne mujja, ekyo kyokka kimala. N'amugamba ssebo, njagala kufuna bulamu butaggwaawo. Emboozi saagala girwamu. N'amugamba nti ali gw'oyita omulungi. Omulungi alimu ye Katonda. N'amugamba njagala ekyo. Yesu kyava amugamba bw'oyagala okuyingira mu bulamu obutaggwaawo, n'amugamba nti kwata amateeka. Ekibuuzo ekiddako kiraga nti yali kakensa nnyo. N'amugamba nti ate galiwo. Lwaki agamba galiwa? Yali Mufalisaayo. Abafalisaayo baali bakwasi b'amateeka nnyo, amalala nga bagakwata makuraminge mu bwongo mu mutwe gyabwe. Abafalisaayo baali bamanyiddwa mu byeddiini, baali beemanyi nga ate beewulira nnyo, bamanyi n'ennamba yaabwe mu society, beemanyi omuwendo. Omufalisaayo ali awa Mufalisaayo tagenda watali Mufalisaayo ayinza okuba tiyawadde ekitundu kya 10. Kaakati ono gwagamba nti kwata amateeka, namugamba ate galiwa? Alinga mwawandiiseeyo amapya gano agaliwo. Oli n'amugamba gano. Yesu n'agamumenyera, toyendanga tobbanga bulabulabula. N'amuddamu omulenzi ono nga tatya na Yesu, n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata, kati bwe mba nabikwata okyanjagaza ki? Wow. Yesu n'amutunuulira. Wetegereza Bayibuli eno, Yesu yatunayagala nnyo omuvubuka ono, young man. Alina ebisumuzo byonna ebya power. Age is power. Wealth is power. Position is power. Waliwo ebintu ebikola power mu muntu, n'awulira ng'abiwulira. Bakuyita chairman, bakuyita boss, owekitiibwa, honorable. Bikola amaanyi ebyo byokka. Olaba n'obulungi bukola amaanyi. Omuwala n'akitegeera nti mulungi, n'akitegeera nti ebbeere lizze, n'asindika ekifuba mu maaso, n'akabina emabega. Power. Kasafu n'abalenzi ne bamugambako nti alo, gwe bakuyiwako n'amazzi ne tuganywa, n'aga nti kiwedde. N'asindika. In fact, mu bukulu eno eriyo abantu amu be mulaba batambula nga bakyama, naye nga bakyama tebategedde, bakyama mu buto. Mu buvubuka nga ayagala nnyo abibinale, ayagala nnyo asindike wano mu maaso, alwana n'enziziri liveeyo, oluusi ne liviisayo kajanja, kati abo baabikola. Power. Beauty at times is power. Musajja kula kuzika pikipiki n'abeera ku kyalo nga alina power. Ffe twabeerewo nga tulina pikipiki, tulina gaali, eggaali n'ogirongosa n'oteekako n'ekengere, ogazi ne nekola ekigambo. Haleluya. Amen. Lwaki? Kubanga ekyo kyolina power. Ffe twalina omusajja nga avuga emmotoka n'agiyimiriza ku kyalo, agireeta mpolampola n'agiyimiriza, n'agamba abantu tugandi banaye ng'oyagala nnyo abakazi ku kyalo. Nagala nze sikwana, motoka yange yeekwana. Kegamba abakazi okulengera obulengeze mu motoka tewetaga mubuuza, ate tetagana kumanya gy'olaga. Olina motoka yo, lwaki otawana n'omuwala omugamba nti yimira buyimizi, tomubuuza nti kutwaleko. Bize ennaku zino nga batwala emitwe gy'abantu. Wulira ekigambo kino kyekugamba power. Omuntu ayinza okuvaamu nga n'akisumuluzo n'agenda ng'akiwuuba ng'atuyitamu wano, naye nga kya ttooyi n'olowooza nti kya mmotoka. Ekisumuluzo nakyo kikola power. Abantu bagenda ne beeyazika mu mmotoka z'abannaabwe n'akyakala, ne bagenda batese ti sabawala babajja ku masomero ku visitingidde, alaga power. Power.
Yesu bwe yatunulira omuvubuka ono n'amwanalayizinga nga ddala musajja mutuufu, naye n'amulaba nga dokita omukulu ennyo ow'omu ggulu ng'abulako kimu. Abulako kitya? Kimu. Nina ekigambo nkyesitira nnyo okwagala muntu kukiŋŋamba, era naawe tewandikyagadde. Olina jaga nemuwala gwe oli mulungi naye oyagala akyogera ekyo kyasembezaayo. Nze nange Samwiri sikyagala. Oli musajja mulungi naye ngagamba stop it. Kankobye ku kiri ekyakoze eki. Yesu yayagala omusajja ono naye namugamba naye waliwo ekiweebuuseeko kitya. Kimu mujjukira omusajja oli bamupima nga tatuuse. Kati nono bamuga nti oweebuuseeko ekintu kitya kimu, n'akigamba kiriwa. N'amugamba ddayo otunde ebibyo byonna by'olina eby'obugagga obireke eri ojjongoberere ofune obulamu obutaggwaawo. N'alyoka asiriikirira n'atandika ate okubuuza, omusajja ono antegeera bulungi. Lyennina abimanyi. Ettaka lyennina alimanyi obungi bwalyo, amanyi kalina, amanyi akeedi zennina mu kibuga kino ky'e Masaka, amanyi emmotoka zennina, amanya ebintu byennina ebimpisa boosi, ebyo ebinyimiriza abantu ku luguudo nga ne banninda ne bawuba awamaanyi mbijjako ntya. Ebyasiganaga naye ate ne Yesu mwagala. Bayibuli egamba n'alyoka agenda ng'akoze atya? Basomyewo otya? N'agenda ng'akoze atya? Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'akola atya? n'agenda ng'anakuwadde. Lwaki atokooteredde? Bayibuli bw'egamba ayagala, Yesu amwagala naye ate n'ebintu byabikola atya? Abyagala. Owange kambiveemu. Omusajja ono yapima obugagga bwe ne Yesu, naye nga buli lwapima ayongera kutambula kugenda. Buli lwapima Yesu n'amutunulira bw'ati. Okimanyi nti nawano mu lukunga nawo Yesu lwatunulira abantu ng'amulaba agenda. Irize muli mu kiwato omusakazi watu abadde agenda kuwona ekitambo wano, n'amulaba nga addayo. Waliwanga nti mwito olw'esabiti ffe tuba lwenkola emirimu ennyo lwenfuna ssente. Mukama n'amutunuulira nga Mukama akimanyi nti ezo ssente wadde ozipapira tezirina akakwate naawe, kubanga tukolera batwasi. Bajja kuzikola ki? Bajja zitwala. Bakuziike bazitwale, n'omusajja bamutwale, n'omukazi bamutwale, n'abaana babatwale. Abantu balina olugezigezi naye amapeesa bagajjako, n'omudalizo ne bagujjako. Yesu akutunulira nga singa ono abadde ategedde nti kano ke kakisako kakabadde alina, n'atunula. Kaakati omusajja n'atambula n'abulirayo. Kyava Yesu akola statement yennyini n'agamba mu 23 abayigiriza ne mazima mbagamba nti kizibu omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kizibu. Nate mbagamba nti kyangu waakiri okwata eŋŋamira. Okwata ki? Eŋŋamira n'ogikikitanya mu nnyindo y'empiso okusinga okukikitanya omugagga mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okimanyi wano waliwo omugagga mu Masaka tasobola kutula katebe kano kujja kuwuliza bino. Okimanyi waliwo atuula wano n'awulira ng'aswala. Omugagga we temumuganya kutula ku pulastika. Eriyo abantu be nali ndabyeko ng'ekimugano ogenda ku kyaki latrine toilet eziriwo tezimugasa tazisobola, era bamuvuga ne bamutwala n'agenda mu woteri n'amala okwetereza n'akomawo n'asanga nga ne divine eweddeko. Oleka obugagga obw'ekika ekyo ono kyagamba kizibu. Kyangu wakiri okwatanga eŋŋamira. Eŋŋamira lwaki gye yaleeta? Omuwandiisi mu bitabo byaffe bigamba nti mu kiseera ekyo mu nsi eyo bw'ayogera ku ŋŋamira, the largest animal of the time with long neck, ye yali ensolo enene ennyo bw'aguuga mu kiseera ekyo ng'eriko ensingo empanvu. long leg.
legs, ng'erina amagulu amawanvu gati, no horns, nga teterina mayembe, with a big stomach, ng'erina olubuto olunene bwe to luti, fill 4 or 5 days without refilling. Bwerya emala ennaku 4 oba 5 nga teetaga kulya. Kubanga enywa mu kunywa bunywi kigambibwa ng'esobola okunywa lita 108 liters of water. Ensolo ezo mu mulembe gwazo nakati bwe ziri mu kiseera ekyo ono kyagamba nagati gikwate eyo givumbike mu nnyindo yaki. Waliwo okukaayana kungi. Ayinza okuba yali tagamba mpisa obuyise ya bulijjo, naye kale katuloze nti ya bulijjo. Mu ya bulijjo eyitawo teyitamu. kati abadde bakati ako kaali kalyango akatonotono akayingiranga mu Yerusaalemi, naye nga bakatadde ebbalibbali eyo, naye ngaera n'omuntu tajjaawo, bakiitanya mukikiitanye. Kati oba tajjaawo kino kiyitawo. Ensolo ennene bwetyo teyitawo. Ekiteeza mu byonna agambye nti kizibu. Mu byonna agambye nti kiki kizibu. Eyo ye Palestine bwetyo bwe yali, era mu lugero lwabwe eyo yali nga njogera etegeeza ekyo kyogenda okukola tojja kukigira ki, tojja kukisobola. Abababuloni bo balina ekirala, bo ate balina ekirala, balina enjogera yaabwe ng'egamba nti tekyetaagisa musajja yenna kuloota elephant ebeera ki enjovu ng'eyise mu nnyindo y'empiso. Era nayo yali njogera. Bw'ogenda n'ekyo otya. Jesus was dealing with impossibilities. Kubanga Yesu yali akola n'ebintu ebirabika ng'ebitasoboka. Yali ayogera ku bintu ebitasoboka. Era abayigirizwa ne bagamba nti kati ebyeggulu tubiveeko bubi. Bwe kiba nga abagagga nabo tebayingire, katukomaawo ku ekyo ekintu. Kale ani ayinza okulokolebwa? Kaakati babuuza ati ani ayinza okulokolebwa? Yesu afuuse muzibu nnyo, naye nga waliwo ekibuuzo kye batannaba kuddamu bulungi. Lwaki Yesu teyakigamba Ibulayimu? Lwaki Yobu yali mugagga? Abasajja bangi abaali abagagga teyabagamba kola kintu ekyo. Ansa yeeno, Yesu nga musawo omukulu amanyi buli muntu obulwadde bumuluma buyina treatment yaabwo. Togendanga mu ddwaliro ne munno n'ogamba omusawo nti empisa oli gy'okubye kuwoli nange gy'oba okola ki? Gy'oba onkuba. Kati Yesu yatunuulira omusajja ono ng'ekizibu kye si bugagga, ekizibu kye kubwagala nnyo. Obuzibu tebuli mu ssente, yazaagala nnyo n'azikodowalira nnyo nga talina na gwayamba. Obugagga yabwekulumulirako ye yabwemalizaamu. Kati obuzibu tebuli mu kukola ssente, kubanga Abayibulayimu baali bagagga, Bayobu baali bagagga, n'abalala bangi abagagga bangi nnyo, ba Nikodemo, abasajja abagagga baaliwo. Naye ono obugagga yali abufuula nga kikye. Mwina abagagga abatagaba mubamanyi, mwali mubalabyeko. Mugagga ne baleeta kabo ne yeekuniza, mugagga n'abeerawo. Kati yono naye twebaza Katonda neefubutukayo omugagga omulala gwe twagala tusomeko, yali mu Luka 19. Wulira omugagga omulala agenda kukiwakanya nti eŋŋamira esobola okuyitamu. Kyova olaba omutwe gwaffe gwaga nti waliwo eŋŋamira yo yayitawo. Mukikubira amiina. Leeta eŋŋamira endala. 19 Luka Olusooka. N'ayingira mu Yeriko. N'abanga ayitamu. Kale laba waaliwo omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakaayo. Naye yali mukulu w'abawooza era nga mugagga. Kaakati n'ono ŋŋamira genda maaso. N'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali. Weewuunye, n'ono mugagga naye n'asala amagezi, n'oli yali agasaze. Naye katulabe ensala y'amagezi.
gwe gosaze n'omulala gasala gawukana gatya? Oli yasala n'adduka n'asanga Yesu n'afukamira n'anyumya naye ate n'atambula n'agenda. Kati onazze n'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali naye n'atayinza olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. Kaakati omusajja ono alina ebizibu bye, agenda kulaba Yesu. Ekizibu kye ekisooka, omulimu gwe yali akola kangwanguye, yali musajja muwooza. Nga omuwooza, abawooza ab'emirembe egyo tebalinga mmwe ab'ennaku zino abatuukirivu. Abawooza ab'ennaku ezo nga babbi, bawooza ne bongezaamu ssente, bawooza ne bazirya. Neeno gye bali n'awooza esserena. Kati ate nga mu Yudaaya awooza n'ab'embizzi, awooza n'ab'ensonzi, awooza n'ab'empuuta, n'awooza n'ab'emmale, ayingira ne kambuuze, bw'obanga oli muwooza oyinza okubaako akafo k'otoyingiramu ewakaseera, ewakabina, mu bbaalaye, mu mwenge oguli mu bitanda, owoozaayo newankubadde oli munaddiini nziramu nga siwulira. Owoozaayo batowoozaayo, owoozaayo kubanga kyo kye kikulagirwa, ogwo mulimu. Kati Zakayo yonna yagendangayo. Kati olw'okubanga yagendanga mu bantu aboonoonyi n'abayingira mu bitanda, n'agenda mu mabbaala, n'agenda mu bamalaaya, n'agendayo, Abayudaaya ne bamuboola ne bagamba ono mwonoonyi tetuyinza na kumukkiriza ne mu yeekaalu, ne bamumarginalizinga, tebaagala kolagana nawono musajja. Awunya ebintu ebyo na gyagenze, teerongoosezza, si mutukuvu, ate bongezaamu ssente. Gera maaso n'adduka kyava asala amagezi agenda alabe Yesu. Kati ate muwooza, naye ate yali muwooza owa bulijjo, mukulu w'abawooza. Alina ne offices ez'enjawulo ez'abawooza mu kibuga ekyo. Ye agent agenda akwanya ssente nga gwalina bu serving centers oba bu mobile money. Ye gwe mulimu gwe. Era ng'asula Yeriko. Yeriko kye kyali ekibuga eky'abagagga, eky'abakungu, nga bwe tulinaani e Kampala. Basula Kololo, basula eyo. Kati yali ng'asula Kololo weeyo Yeriko. Gyava Minsas village ono bwagambye nazo zonna za kikungu, eyo gye yasulanga, olubuto luli eyo. Kasajja naye ebyembi wadde alina ssente, bwo buwanvu bwagaana. Tokinyiigira kubanga nakyo kyo Katonda kye yamuwa. Kati naye n'agamba wadde kiri kitya nja kulaba Yesu, n'agenda. Agenda kutuuka ku Yesu nga tatuukikako. Genda maaso. N'adduka n'akulembera n'alinnya omuti omusukamooli abange amulabe. Kuliriza, omusajja ono yamalirira kama mbaya teeka okulaba Yesu. Oba mulaba ntya, oba mulaba ntya. Mbakubiriza mwenna abaagala okulamu obutaggwaawo, munoonye Yesu kama mbaya. Tokkiriza challenge, tokkiriza obstacle, tokkiriza any problem, nothing. Bano abalya mmere teri ateekeddwa kuyimirira mu maaso go ng'ogenda mu ggulu. Zakayo newankubadde baali bamugeya, bamuvuma, bamwenyinyala, yamalirira alabe Yesu. Bw'ataamutuukako, bw'agenda otwali nga bamwetoola. Omanyi Yesu yali yeetooloddwa abantu bangi. 1 yeetooloddwa abayigirizwa bali 10 na bameka? Na babiri. Yeetooloddwa Abafalisaayo, Abasaddukaayo, Banadini bwenna bamwetoolodde. Alina ne babbawunsa abamukuuma, n'alemererwa. Tebayinza namukkiriza nga omusajja ono bamumanyi muwooza ayitewo agenda atuuke ku Yesu, kubanga babalirwanga wamu n'aboonoonyi n'abalalu. Kyava agamba nti kinyamba, kanziruke duka. N'alinnya ku muti omusukamooli Bwe agenda amulabe. okudduka yakizuula leeti ng'emisinde tegiyamba, kubanga era bw'adduka n'atuuka wali, era bwe bajja bamusinga obuwanvu. Era bwe badduka bamusinga obuwanvu, kyava ayiya amagezi. N'alinnya omuti omusukamooli. N'alinnya omuti omusukamooli. Naye ani alinnya? Munziremu, ani alinnya? Mwavu? Mugagga. Mugagga alina ofiisi mu kibuga? Yeah. Bamusamu ekitiibwa mu kibuga? Ye. Bassebo tebangayo position gye baakuwa mu nsi muno, mu kibuga kino, mu bulamu bwo, mu kika kyo, ekulemesa okulaba Yesu. Tokikirizanga. Kyavaaga nti bamale gaseka Kampala mpa omuti. Ekyokudduka nga mugagga nakyo kyewuunyanga. Olaba nange sidduka. N'asiikuula 10. Ne mundaba wano nga nziruka mwe temudduka bute manya nti ekigudde wano kinene nnyo. Tu singa ninnya omuti
bulijjo abange mbagamba nti nze nga nsibya waka fene ne bwawunya atya ng'ali ku muti sigenda kugwa kajoba ne baga nti yagudde awalampa fene naye dataata oba avunda akola atya avunde levo yange eno tekuba ku fene eri bwe sifuna kaana kalinnya tuliri olulala. Naye yono omusajja yagamba ku Yesu oba nswala kanswale n'awalampa omuti. Haleluya, amiina. genda maaso nti kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. N'ateega ali ku muti atunudde wansi bw'ati. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo waali n'atunula waggulu n'amugamba nti Zaakayo. N'amuyita erinnya lyo nti Zaakayo. Kamangu. Neewuunya kimu era ne Zaakayo akyewuunya. Yesu yayita ddala mu muti waali. Nabatu Zaakayo yali takimanyi nti akukuta gwakukutira kaamumanyi. Njagala kuba atulira mwenna abali wano Yesu abamanya amanya. Amiina. Kati oyinza okuba wadduse na buduse wammwe weekwese wano Mukama akumanya erinnya. Bayinza n'okubanga ku kyalo kuno babaga bakadi kwe tebayinza kukuwa kuyita ku mbaga. Yesu akumanya erinnya. Amiina. Teweeraliikiriranga. Yesu yali amumanyi n'amuyita. Bagenda okulaba nga atunudde waggulu. Bano gwe banyooma Yesu gwe yatunuulira. Genda maaso. Zaakayo kamangu kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. Ekigambo ekyo ne kisirisa Abasaddukaayo, Abafalisaayo, bakabona n'abayigirizwa mu nnyumba yaani? Y'omuwooza. Yesu bamuyise. Zaakayo tannamuyita. Zaakayo netayinza kukola nsobe eyita Yesu kuyingira mu maka ge. Okusooka essene amabaati gonna ge yakozesa ku nnyumba ye yaba mabbe ku mulimu gwe. Waliwo omuntu lwakola mu kitongole oba awantu nabba nga kumpi talina kyayina. Ettaka yalibba n'azimba okwo n'akikiitanya n'afuna amabaati. Ate n'abazimbi bamubanja kwegamba n'abeerawo nga bonabona yabakunyakunya dda. Kati Zaakayo amutwala eka ayina yesowaani eziri awo ez'enjawulo ziriwako ono omusajja. Ye emmere yagiwako ekintu ky'ekkumi n'ebirabo. Olaba nange waliwo amaka ge ogwenogetebwa naye Mukama tusaasireka n'omala gasaba n'osiiba. Naye n'agamba ngenda mu nnyumba yo. Zaakayo ne yeewuunya ebintu bibiri: okumumanya erinnya n'okwekyaza ewuwe nga tamuyise. Gera maaso. Nakka mangu. Zaakayo nakka n'amwaniriza ng'asanyuka. Nakka nkuba kafaananyi. Kati waliwo ebibinja bibiri. Zaakayo musanyufu ayagala kuzina mu dansi naye tamanyi mazina ga kitu. Nejjukira yali munaddiini naye nga eddiini yagivaamu buvi n'agwa. Nabone waliwo abagwira ddala naye nga bajja akawungezi ne batuulawo naye nga yagwira ddala flat. Kakati noono yali yaggwa. Kati ate Yesu agambye nzija mu maka ge. Kati ab'ekkanisa abaali awo ne baga nti Yesu atagenda yati. Bwe baalaba ne bamwemulugunyiza bonna ne bagamba batya nga bagamba nti ayingidde okusula omw'omuntu alina ebibi. Agenda nakusula yeri Yesuuka. Agenda kusula ye agenda kulya ki? Yafunye ekiteeso. Kino nekimutabulira nekibatabula. Kati bo si basanyufu. Zaakayo muki? Muwooza ayina ebibi. Gera maaso. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti laba. Wulira Zaakayo bw'ayimiridde. Laba Mukama wange. Wulira Zaakayo akola speech. Ekitundu ky'ebintu byange. Abange wuliriza speech ya Zaakayo. Ekitundu ky'ebintu byange. Ngabira. Mbawa abaavu. Byonna. Sookoleke. Eŋŋamira eyita mu nnyindo y'empiso. Kizibu. Batugambye ekyo kiki? Kizibu. Yiino ogenda kwesogga. Egambye etya? Nze ekitundu ku bugagga bwange bwonna. Ekitundu ky'ebintu byange mbawa abaavu. Obanga nali azaamaanya omuntu yenna ekintu kye muliyirira emirundi ena. Yesu n'amugamba nti leero. Sokoleke. Zaakayo bye yayogera yali applied religion. Yali asomera ddala mu Bayibuli yaabwe gye baalina.
omuntu bw'omulyaza amaanya bw'omutwalako embuzi ye bw'oba ozaayo 2 ozaayo ente ze 2 kubanga wamubba naye ono n'agamba nze siriwo 2 muliyirira emeka? ena. buli mufalisaayo n'agwa eddalo n'akwata ku mutima agambye eki? ebintu byange byonna mbigabye, ettaka, amayumba, ebidduka mbigabidde abaavu. ekyo kyali mu ddiini mwalimu ekola. ne bw'olima mu nnimiro olekamu abantu abaavu ne beeronde ne balya, tokungula n'omalawo. balekangawo ebintu ebyabaavu nga olina provision z'abaavu. kati abaavu ye abagabidde ebintu bye byonna ekitundu. ate ekitundu ekifiseewo nakyo takifututte. lwaki takitutte? agenda kutematema asasule. kati omuwoozo ga nti oba nalyaza amaanyi omuntu yenna nfudde kibuga kyonna. kati abantu ab'okusasula bali benkanawa. yesu bwe yamutunulira, bwe yawulira ebyo byayogera, yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno. yesu bwe yawulira omusajja asobola okwawukana n'obugagga bwe n'abuwaayo mu ngeri eyo, n'ategeera nti ono akyukidde ddala. tugamba tutyawo? kubanga naye mwana wa Ibulayimu. omuntu bw'aba asobola okwawukana n'ebyobugagga bwe n'abigabira abalala olw'okulokolebwa, aba akyusa. yesu yayimirira n'atunuulira omusajja nga kimwetagisa okugamba okumenyawo ekirala tikati kuluna eŋŋamira ekoze etya? eyise mu nnyindo y'empiso. tulina wano abantu mitwalo bukadde na bukadde betubuulidde enjiri n'ategeerera ddala, talina kyabuusabuusa naye ng'alina ekimuganye kimu bwe kiti. ng'oliba mwendi kimu musajja, mukazi, kusoma kika kya mulimu gwe. omukyalo omu nali ngenza awantu mu kibuga ekimumbuulira nanga bapasita obuulidde obulamu obubaka mpulidde nga nze mpeddeyo, naye my problem nkola mu Bank of Uganda, kakati nze tebayinza kumpa lwa sabbiiti. nentunulira bya bankiza obwongo bwe bumulaga ti okukola mu Bank of Uganda atuuse ku ntiko yaki. oyinza n'okwebuuza oba yamalako omwezi ogwo oba omwaka ng'akyakolayo. abantu bangi basubiddwa eggulu ne basuba obulamu obutaggwaawo olw'ebintu ate ebiggwaawo, olwa ssente, ate nga ssente zikugaana okulokolebwa zo si mukwano gwo. kubanga mbabuulira bulijjo omuntu olufa ne kaba kabenje basooka kwaza nsawo okukakasa nga ebintu bya gavumenti tebiri mu nsawo yo, legal tender. tebakuziika na ssente, saawa, simu, ebyo biri bize bya gavumenti. teri naavunaana muntu nti atulwaki osokola omulambo muleke, kubanga nabana abala bagenda kugwa, bagenda kugunyiga, bagenda kukebera, bagenda kugwaza. teri gwe batwala na bintu bye, newankubadde diguri, newankubadde certificate, newankubadde ebyapa by'ettaka, teri nothing. ate eriyo abakambwe nnyo n'omulambo amala kugunyiga ne bagunyikira ddala ne byeyalidde ne babijjamu, n'ogenda nga tolina mu kantu konna. eyo planeti eno wagisangawo n'ogibeerako owangaddeko emyaka 3, 4, 5, 6, 7, 8 mumeka. eno ensi twagifuna ku liizi bweggwako olina okuvaako nebyewateekako nannyini ttaka abisigaza lyetteeka lya liizi.
ebintu bino byonna amayumba getuzimbako nozimbako kalina neweewola nosula ng'otunula ozimba bintu byakuleka ku planet eno ogiyamba to decorate it but not for you to take nothing. N'abaana bewazaala babaleeta okujja okuziraga nga tebaagala bakaaba bukaabi tebasobola tata azimbye mama azimbye ne bagamba nti abange twanguye okuziika ono atandise okutabuka olugye twagenda ne bagamba nti tetuyingiza ku mulambo kugujja mu nyumba eno tetuguyingiza mu nyumba endala ate enkuba ejja agubeera bweru kofe twala eri akajanjako musajja azimba ennyumba eno tusobola muyingizamu kubanga yafudde. You own nothing including your house. Ebintu bibagaana okujja eri Katonda n'otagana Sulemani yagamba nze ntaganye ku nsi kuno nenzimba nenkola ki nenumwa kubanga ndivaawo nembirekera abantu abatalina magezi tebalina waliwo entulina abatamu nembasaasira bazaala abaana babiri omu ali Canada omu ali America bali wano bamuzeeyi bali kuyiika bali ku ttaka mayiro namba tebalina abaweereza byonna byozimbyeko tebalina kye babyagalako wasimba kaletunsi baagala kaletunsi bamwagazaki ttaka balina kye balyagaza bale bawuliriza ne bagala muzeeyi yekerebenda wabyekerebendera ki musajja wattu oli amabanja buli banka ekubanja otegekera abaana abaliwa balirudawa njagala kukutegeeza ku nsi tetulina kye tujjaku wadde akatono bwe kati kuba n'ekiseera ekisembayo n'emmere ekulema nga n'ekigenzi ekikuganya okulya ne bw'okinonya mu mubiri gwo tekiriiwo basawo babo mbeera nabo nababuuza kye bayita appetite kyekiki kiri mu ludda ki olw'omubiri kiri ku lulimi kiri luddawa tumulongoose tulabe tutuuke ku appetite mbeerawo ntyange emmere yange weeri ne bagireeta oli najjawo omuntu n'agamba sirinaani yabeerawo oyo atavaayo omuntu n'abeerano ng'abonaabona appetite yabeerawa omuntu omusanga ku kitanda nga tasobola kussa oxygen taliiwo tamala nga tabaze okumulaba bonna bassa naye ye tasobola kuyingira wano mu nnyindo ze sisitimu ziganye basebo togaananga kusinza leso neno nayagadde kugikuyigiriza otegeere togaananga kwewaayo eri Katonda lwa byanfuna lwa bya bugagga lwa bintu bya nsi lwa bulungi bwo lwa bbeeyi yo awo lwatuuka ng'oluganda otulabira nagenda kulambula abakristaayo omuntu omukyavanga naye waliwo wano omukyala gwe njagala tugenda osabireko bambi mulwadde enda kutuuka mu maka gali ng'obulungi obugaliko baliko abakozi abagalongoosa bulungi bwenagenda mudiiro nettuula tulinde omulwadde ne banga nti ali mu kisenge ne baga ndi katumuyita ajje kozi abwe bangi kisenge kiri balidaani nsobola okugenda ne mbuulizako nti ajja kujja kati nensigala nga mbeera mu ddiiro ng'eddiiro lyogera eri abeera amadiiro agoogera bifaananyi ndaba kino ndaba kiri balwayo eri nga bamutegeka nga nange sikaluubiriddwa kubanga eddiiro likola ki lyogera mbandi awo ne bamuleeta ne baleeta akakyala nentunula njirese ne bakatuuza nenkatunulira bwendi nemugamba maama olisibye oti agendi ngolabe n'obulwadde nangamba pasita ekisinga okununuma si bulwadde ekisinga okununuma kufaanana bwenti konzo kiti nangamba tunula wali omulaba oli akikaze ekinene kinyirira yenyafu naga nti oyo yenze labawo enfaanana kati nafuuka kya bulambuzi era nvudde lwakubaggoze naye abantu sivaayo kubanga buli muntu agamba tugende olabe ku kitalotalo ng'aweddeyo ku planeti kwali ensi emuganye ebulamu buganye
akamwa kaganye okulya alyawo. Bayibuli ega nti omuntu waffe ow'okungulu ng'akola ki? Ng'aggwaawo. Pawulo yakubiriza abantu nti mufube omuntu waffe ow'okungulu ne bwaggwaawo atya ow'omunda kabeere mulamu emirembe n'emirembe. Amina. Abantu bategedde Katonda ne besiba ku bintu ebitalina makulu. Ebintu byonna ebikuganya okukkiriza obugagga bwo obwo obulungi bw'omukazi bwonna bwaffeddingirawo ng'akyalaba. Bakuleka mu nnyumba kati ne bagenda kati batufunidde pampa bakusiba pampa ne bagenda. Kyovulaba ndabula abasajja balina akajanja. Basajja gwereka akajanja ku mukazi oyo. Omukazi oyo ali awaka. Bano bonna abalala bakulyamu. Bw'oneetaaga akapiira ono gw'oyisanga ekyeto ky'okukkubo yagenda okukwata akapiira. Abange ng'omubiri gugganye. Olwalina omubiri gw'otiitiibya twagala kufukamira mu kyaki. Lumu nagenda okusabira omuntu, twali tugeze mu ddwaliro okusabira muntu. Natufukamira naye omusajja gwe nafukamira wansi nga atudde ku ntebe n'ekigera awuuba ati nfukamidde naye nga mpulira empewo efuuwa waawo. Naye ngamba nti kuba Yesu Kristo Mukama waffe teyamiinyisa nakumiinyisa. Bwe namala n'aŋŋamba pasita si kirungi kondeminga Saala naye tosabye bulungi. Osaba otya n'ogamba nti Mukama yanguyeko obwakabaka bwe. Ffe abamu tukyalina ebyokukola ku nsi eno. Tukyalina projects tulina okutuukiriza. Tukyalina ebyokukola ebirala bingi. Kati ate bw'omuyita n'ajja kati ebintu byaffe tugenda bikola tutya. Ne ntunuulira nga eno bw'eba ndongo teriiko waya. Kubanga eno planet gyasiisiitira nti akyalina byagikolerako. Abantu bagikaaba. Nali mu kuziika omusajja n'agamba tufiiriddwa nnyo mwannyinaffe ono avudde ku nsi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Omuziisa omulala nnina bikulukuta biragawa. N'agamba ensene bakubanga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nandiziisa abaana bange 14. Nakaziika abaana 14 mu ttaka ekulukuta amatange gatwalawa. Eno planet ekugaana nekwepansapansa. Nga yagambye kukaayira osobola okutuuka ku kintu kyotosobola kutegeera. Mbategeeza mu Mukama waffe Yesu mubeere nga Zaakayo. Zaakayo agamba ku by'obulokozi oba nsigalirawo kansigalirewo. Haleluya, Amen. Ku by'obulokozi si ka ssente, si ka mulimu, si ka kitiibwa, si ka kumpaanawaana abalala kubawaana. Kubawaana. Njagala kutegeeza mu gunsi kuno ku planeti eno oliko bwomu. Bino byembuulira mbibuulira gwe bwomu. Kati tagenda kuvunaana muntu mulala. Era ojja kufa bwomu. Bakuziika bwomu. Bakusalira omusango bwomu. Mulekeraawo okwesiba emigeto ku by'okgenda mu ggulu. N'oddira ensonga y'eggulu n'olibuuza ono wamma tugende, wamma neeweeyo, wamma mbatizibwe, wamma nzikirize, wamma ono gwabuuza naye muziisi. Ate naye mulambo ogutambula. Zaakayo atuyigiriza
nti tewabaawo ekikuchallenging nekikulemesa obulokozi. Amina. You can't be stopped by anybody. Awulwatuka ng'owooluganda otulabira. nafuna tiimu y'abawala mbagamba bange lwaki temuwadde obulamu bwammwe eri Kristo Yesu? Dadi ayinza okukkiriza? Dadi waffe namala kulira. Dadi yatugaana bino, omuntu yenna abikola agenda kumugoba waka tajja na kusoma. Ate nkyagala kyamaliza misomo gyange sisobola. Ati musumba ate kankubuulira mwe mbuulira enjiri mulimu olunyiriro lugamba kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi. Kati ffe taata ffe tumusaamu ekitiibwa ne maama, tetuyinza kukola ekyo. Nembabuuza ekibuuzo kye baali tebataddeku birowoozo konze ke mwe bye mukola mumala kufuna lukusa esebo. Nembuuza ekibuuzo, are you virgins? Are you a virgin? Buuza kinoomu. Are you a virgin? Omuwala omukyavagamu, of course not. Pasa nangu age yange nsobola okubeera virgin. Nemubuuza now, let me ask you a question. Olunaku lwa kutula virginity eno, did you ask permission from your dad, your aunt, your mommy? Nti embuzi eno njikutule egende? Wasaba olukusa? Kyevaseka ne bansekereranga bamusese, pasa ekyo kisoboka oyinza okugamba bazadde b'ekintu ekyo. Then katukyuse, bw'oba tosobola kubasaba ng'ogenda kwonoona, lwaki obasaba ng'ogenda kukola butuukirivu? Can't you see the devil ng'azannya akazannyo? Bw'oba oyenda ogenda bugenzi, bw'oba ozimba essaba ogenda bugenzi, bw'oba ogenda ku by'omwoyo olinda certificate kuba sayininga ne bagamba naawe okkiriziddwa. Basebo ne banyawo, eggulu si lya kyalo kino lyani? Eggulu si lya kika kyo. Ng'omusajja bwe nabuulira enjiri n'akaaba n'amaziga n'agamba Kajoba, obuulidde munnange, obuulidde naye munnange obubaka buno mbwagadde. Sibakuba mukulu wa siga, sibakuba mukulu wa lwali lunyiriri, sibakuba mukulu wa lunyiriri, sibakuba mukulu wa lunyiriri. Naye kati nkuwadde abaana bange baabo nze ne mukati olunyiriri olukola ki? Basebo sibagaana kukulira nnyiriri, sibagaana kukulira masiga, naye kuliikiriza olunyiriri olugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amen. Integrate. Ate kikola bulungi nnyo nga gwe balayira oli mu luguudo olugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amina. Kikola bulungi nnyo gwe bayita jjajjaffe nga gwe oli kyakulabirako ekyabagenda mu ggulu, oli mukristaayo. Musajja omu yawandika ku kristaayo nempulira nga mbwagadde. Yagamba nti whenever I meet a Christian, nti buli wensanga wonna omukristaayo, I meet a person on his way to heaven. Nsisinkana omuntu ali ku lugendo ng'agenda mu ggulu. A Christian is a person on his way to heaven. Omukristaayo ye muntu oyo ali mu ku lugendo olumutwala mu ggulu. Abaana ba Katonda mwenna bakuŋŋaanye wano, kiki ekyatabulatabula omusajja ono gwe bayita Zaakayo? Kambi babuulire wano. When Jesus is your master, Yesu bw'abanga mukamawo, money serves you. ensimbi ziba ziweereza ggwe. If money is your master, ensimbi bwe zibanga ye mukamaawo, you become its slave. ofuuka muddu wa nsimbi. Don't allow money to be your master. Tokkiriza nsimbi kubanga ye mukamaawo yakufuga. Ffe abakkiriza Kristo essente ze zituweereza. Amina. Si ffe kuweereza ssente.
no. Nadduka wano nagenda yefumbizeeyo nagenda akola ki omulala ne bamutwala ku nsozi ne bamala omuwongayo ne bamala okukola ki gwafumbirwa amusamize amukolako emikolo ng'odduka mu bukristaayo ogenda ku nsozi ofuwa emmindi okunyweza makaaki. Sente tezirina gye zigenda kukutwala. Abantu bakoze sente ne bazireka wano ne tubateeka mu ttaka. Ne mukazi wona ajjira ddala ne bakaaba n'okukaaba. Ate mu kufa abantu bakaaba n'ebigambo ne bibabula. Ondekedde ani? Lumu omukazi yali abuulirira bakazi banne enfe saayagala abakyala bamanyi okwebuulirira oba n'abaami tumanyi simanyi naye kale yali mukazi. Yakani mukazi womunange tokaabanga n'oggwamu bw'oba okaaba naye eriiso likanule otunulire akuwadde amabuga amangi mutunulire omulabe. Namba 2 kakasa ng'ekyapu omanyi wekiri, kakasa nga death certificate omanyi wekiri weeri, kakasa nti omanyi ebbaluwa ey'obugatte weeri. Ebyo omala kulaba nga waliwo oyo wobiterese n'olyoka okaabira wano. Kyova olaba ennaku zino abantu bafa n'owulira nga bayafudde naye nga tebannabika, waliwo akasatirako eddakiika nga 3. Oba babadde ki nga basirise, waliwo ebigenda batema omulanga ng'ekyapa kyamaze okusukka ennyumba nga 3 okuva ku kyalo. Batema omulanga nga kakisefu bakamenye edda, batema omulanga nga gundi check and signing zonna zavudde oda. Bamanyi mutata watera okuterekatereka obuntu obwonna bamala kubuyola tebamanyi birimu naye banaabisumululire wa muganda we okuzika kuwedde ne bakucharginga ebintu byonna biwakolerera biwalagira abaana bo biwawandika tebikola. Njagala kubasika ku bintu byebagana okutuula mu kyaki, bagana okwewaayo sente, basajja, bakazi. Ebyo bye bitutawaanya kitiibwa. Ekitiibwa tekigenda mu ntaana. Bayibuli bwegamba bw'ofa oba okoze otya? Ofudde. Oba ofudde. Naye yafuna akakisa Zaakayo ng'ali ku muti waggulu. N'atunula mu maaso ga Yesu. Amiina. Okutunula mu maaso ga Yesu bino bye yafunamu naye byogenda okufunamu mu kawungezi ka leero. When he looked in the eyes of Jesus, nti bwe yatunula mu maaso ga Yesu, he saw the goodness of Jesus. Yalaba obulungi bwa Yesu. The kindness. Yalaba ekisa kya Yesu. The love. Okwagala kwa Yesu. The joy. Essanyu lya Yesu. He saw a friend. Yalaba ow'omukwano mu Yesu. Basi ofa batunuddeko mu maaso ga Yesu. Tulaba mukwano gwaffe. Amiina. Tulaba mukwano gwaffe. Yesu mufule mukwano kumutunule mu maaso. Olaba omusajja Yesu bwe yagenda ku musajja oli w'emyaka 38 ku kidiba amutunula muki? Mu maaso. Buli lw'otunula mu maaso ga Yesu olaba obulungi bwe. Gwe tomulegangako kubanga otunula walala. Ojja mu kkanisa otunulira bitiibwa, ojja mu kkanisa otunulira banakwanjula, otunula mu kkanisa omagamagana gwakukwana na gwakukwanibwa, ojja mu kkanisa abalala bajja kubba, ajja mu kkanisa atali ku ssimu ne bakubaka ekifaananyi ku social media ng'abantu abali mu church ng'ojjeeko abuulira abalala bali ku masimu gaabwe. But when you look in the eyes of Jesus, bw'otunula mu maaso ga Yesu olaba ow'omukwano. Number 2, ekyokubiri, when he looked in the eyes of Jesus, Zaakayo bwe yatunula maaso ga Yesu, he saw his own picture. Yalabamu ddala ekifaananyi kye ye yennyini. The true picture of himself. Ekifaananyi kye yennyini ddala nga bw'ali. Yesu bw'omutunulamu n'obwegendereza akawungezi ka leero ojja kumwekweraba weetegeere. Omanyi omusajja yawandiika nti omuntu alina faces nga 3. Alina gy'alaga abantu, alina abantu gy'alaga ne famire y'oluusi,
naye alina gy'atalaga. Oli yawandiika mu Japan nti efeesi omuntu gy'atalaga yeye yennyini. Eriyo feesi gy'olaga. Public onekati musajja omulungi, musajja wa kisa, mukazi omulungi. Eyo feesi gy'olaga. Gy'olaga n'abaana bo ne bakugaanira. Naye kyoli kyennyini. Mbuuza, abatemu bano abasaddaka ne basala n'abantu balina abaana? Babalina. Bw'amala okutemula eri akomawo n'asitula owuwe. Asitula n'abalera. Kitegeeza nti alina feesi eri ng'asala abantu ndala. Eyo yeyiye. Feesi gy'akozesa ng'akwana abakazi ndala. Bw'aba akwana omukazi aweweera. Feesi gy'akozesa ng'asitula abaana be ndala. Naye feesi eyo gye tutalaba. It is the true self of you. Eriyo omuntu ku nsi kuno nga feesi temugenda kugitegeera. Mukyalo mu kyeyava akyogera kiriya n'agamba nze kyendowooza omwami wange mufere. Kuba ne gyakola simutegeera, byayogera sibitegeera, batambula nabo sibategeera. Bw'otunula mu Yesu weeraba mundabirwamu, n'olaba gye wayenze, n'olaba bwe bakusala omusale, n'olaba gye wagenze, n'olaba ensaasi, n'olaba gye bakwambululidde, n'olaba bumwasada, n'ojjukira omwana wa mujjawo gwe watta. Bw'otunula mu maaso ga Yesu yakutambuza mu birowoozo, engeri gye wayingira amakaago, bye wakola omukazi eyalimu, bye wakola abaana, ebintu by'obaliisizza, by'obanywesezza, oba oli mukozi awaka, by'ofumbidde abawaka, byonna bw'otunula mu maaso ga Yesu n'omutunuliramu ddala, otema mulanga. Omusajja bamuyita Isaaya yaga nti wowe, buli lw'otunula mu Yesu weeraba. Era kyovulaba abantu tebaagala nnyo kusembera wali Yesu, tebaagala kweraba. Naye kituyambye nnyo abasembedde nti bwe tweraba nate n'atulongoosa. Amiina. Zakayo yeeraba n'alaba be yabba bonna. Okimanyi nti abantu balina ebyama tosobola bimanya. Naye bw'otunula mu maaso ga Yesu ebyama byo bijjukira. Ne gwe wakudde omujjukira. Okimanyi n'okijjukira nti ekibanja kye mulimu wabba kibbe. Okimanyi n'okukimanya nti wadde omwana ono baamuwa obusika naye tomuzaala awo. Osirise naye ng'okimanyi nti abaana ababiri abo sibaawo. Naye ogumye bw'oti until you look in the eyes of Jesus. Embuto ziwakajyamu naffe tetuzimanyi. Nsiko yezimanyi nera tulina ebirala. Naye Yesu zonna ziri well chronicled. Bw'onula mu maaso ga Yesu. Kyova olaba teri muntu atunula mu maaso ga Yesu bwa lugezigezi. Gy'okoma okulaba omuntu nga wa lugezigezi mu society, mu nsi, mu kanisa, mu ssinzizo, ng'omanya tatunulanga mu maaso ga Yesu. Ffenna abatudde mu maaso ga Yesu, you become humble. Otegeera butegeezi ti Katonda nkwatirwa bukwatirwa kisa. Bye nakolako bimala okuzikirira. Huyo ye Yesu. Zakayo bwe yatunulayo. He saw that he was a sinner. Yeeraba n'ategeerera ddala nti mwonoonyi. He cheated his fellow Jews. Yali azaamanyizza Abayudaaya banne. He saw how he forged the forgeries he had already done. Yalaba engeri gy'azze acupulacupula. Wakacukula abantu bameka? Wakayisaawo bameka? Ndagaano mmeka ze wakateekako omukono ng'omanyi ddala nti ewe olimba? Ng'olimba. Nababuulidde wano ababaddewo omuntu n'omuwasa ne mukola endagaano ng'akimanyi nti nabaana ayavaamu. Lwomwe embaga emu yafuna ekizibu. Best man yali ava bweru wa ggwanga n'ajja mu ggwanga.
bano abatuuka n'atuuka eggulo limu ng'ate yanabeera besimani nga teyalaba ku mugole mukazi. Essaawa y'okugatta baba batudde eno ne munne bajja bakumba n'alengera omukazi, naye ng'omusajja ono dokita yeyava mu ggwanga muno ng'omukazi ono ye yamugjamu n'abaana, naye mukwano gwe gwe yaleka eno gwakola ki? Gwaleese gwagenda okuwasa. Mu kkanisa waliwo ekibuuzo, waliwo ayina ensonga yonna ey'amazima ajogere. Omusajja n'agamba mpola mpola mukama nti musumba kankulabemu eno. N'amugamba nti sebo njagala omumbuulize mugole mukwano gwange yategedde nti ono nabaana alese nti talina nabaana. Naga nti talina. N'agamba nkulayirira kujjako ng'amera bw'aba okujjako ng'amera, naye sansi gwe mmanyi nga tamera oyo talina. Olaba embaga eno bayimba ennyimba tuwuuba ne badda ne banona omusajja ono byayogera biibino, onoogenda naye naga nti talina alina. Namugaa nti wamukebera nze nkugamba nze namugjamu amusole menye mateeka ga kisawulo oyo talina nsevinga gwe. Ne banona omugole Omukyala najja n'omugole bw'atunuulira ono naye lwamulaba n'atulika n'agaaba n'agwa eri n'asaanawo bansonyiwe. Teyalinda kumubuuza bibuuzo, bansonyiwe. Kati mbuuza basajja mmwe embaga egenda mu maaso oba tegenda? Tombuuza eno gye yakoma naye mbuuza yo mwenaakubaganya eka. Mwannyoko bw'otegeera nga gwaleese n'abaana bamuleka mulago omukkiriza n'agenda noono naye tebannalayira si bagatte. Tombuuza gye byakkira naye njakadde kulaga kino ono alirwedde kati kola mbaga naye alimbira ddala. Tulabye ku mbaga abasajja nga bajjawo abakazi baabwe babadde nabo n'amuzzaayo eggomba n'amala okuwasa n'alyoka amukola atya? Amukomyawo. Ndabye ku bantu abadivosinga omukazi ali ku kitanda n'agamba nti yafa, n'afuna omukazi omulala n'amusayiningira nga gwe basaavinga koterooza nti esaavinga mulala. Gwe saavinga ali wano oli gwe basaavinga mulala. Tebaba kuleeta tekinologi ennaku zino ow'okutuggyako ebinkumu ku bya passport n'ebirala. Batugezezzaako kututrakinga naye emirembe gibaddewo ng'osanga omusajja omu ng'alina passport nga 6. Eno bamuyita Odongo, kweno bamuyita Okero, eno bamuyita Sifoloza, eno bamuyita Nafoloza. Ali omu. Tekinologi yankitukoze. Ekirala bwe yatunula mu maaso ga Yesu, the power of Jesus changed his life. Amaanyi ga Yesu gakyusa obulamu bwa Zaakayo. Mbadde nsubira amiina ddala. Bameka abaagala Yesu akyusa obulamu bwe? He was amazed. Yeewuunya when Jesus invited himself in Zacchaeus' house. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Zaakayo. Zacchaeus was filled with joy. Ye Zaakayo n'agwa n'essanyu. Love found a way in Zacchaeus' heart. Okwagala ne kuyingira mu mutima gwa Zaakayo. He had no friends. Kubanga yali talina mikwano. The whole city hated him because of his bad reputation. Ekibuga kyonna kyali kyamukyawa dda. Naye yeefunidde mukwano gw'omujja bamuyitaani. Yesu Kristo. Akawungezi kaleero njagala abantu baganjagala nange nzireyo ne Yesu wange. Wanika nkulabeko. Yesu teyeenyinyala nnyumba yo akimanyi nti wabbansi be naye tajja kugyenyinyala. Akimanyi nti eyo gy'osula weewogomyewo bwewogomi naye okuba amasimu webitererera wonna onoba.
Yesu tatya kwesoggawo nawe oli as long as omukkiriza ate mwetefutefu okukyusa akufuula omuntu omutuufu. Amina. Yesu mwetefutefu to change everybody as long as you are willing. Wulira bino. The nearer a person approaches God, omuntu gy'akoma okusemberera Katonda, the more that person knows how sinful and corrupt that person is before God. omuntu oyo gy'akoma okulaba obubi bwe n'obutasaanira bwe bw'alina maaso ga Katonda. Lw'osemberera Katonda bw'oti olaba nga tosaanira. Mubuuza abantu beeyinjiranga kyogera mu kanisa saba ki ebitaggwayo. The nearer we come to Jesus, nti gye tukoma okusemberera Yesu, gye tukoma okuwetaaga obwetaavu bw'okutulongoosa. Basebo, okujjako nga toyagala kulongoka, okujjako nga tomanyi kyoyagala, ntululanya omuntu ne mugaya bwakiringa ku nsi eno eterina kyemwetaagako n'akatono. Terina. Somo lw'omwenda n'olw'ekkumi mu ssula 19 ya Luka. Agambye bw'ati. Agambe. Yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno. Okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno. Kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Kati ofuuse mwana wa Ibulayimu. Haleluya. Kubanga omwana w'omuntu yajja okunoonya masaka eno n'okulokola ekyo ekyabula. Ekyali kyabula. You have the choice tonight. Okusalawo okulokolebwa oba ogenda mu Geena. Geena teyakolebwa ku lwaffe. Geena yakolebwa Sitaani ne bamalayika be. Naye nsi nakolebwa kubeerawo emirembe n'emirembe. Amina. Plani eya Katonda is you to live forever and ever. Amina. Sitaani yaleeta bulesi plani eno ndala etubonyaabonya ate gwe gye weesibyeko ozimba otya essabu n'oteekaawo n'oyimba ate gwe Sitaani n'omuteeka wakaawo. Bameka abagamba nti nange njagala kufuuka muzzukulu mwana wa Ibulayimu mbeerere Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo emisanvu gy'ogenda okubuuka awo. Waliwo ebigambo n'agagambo n'okutiisatiisa. Waliwo ebigambo n'agagambo n'okutiisatiisa. Naye abasemberedde Yesu tebatya binaddirira as long as batuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amina. Njagala olwali okulaba ku ŋŋamira ezigenda okuyita mu nnyindo y'empiso olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Amina. Amina. Ng'oyimirira kasita owulira nti gwe oli ready okuyingira mu ggulu kama mbaya. Yimirira nkulabeko. Omuntu yenna ali wano agandize Mukama nsaasira nyingire mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amina. Ekyo kyempulira nga kinjagala kubanga na bino biwesibako tebikuliiko. Ekoliiko. Tolina kikuliko kikyo. Enensi siyo. Enensiriizi ekiseera kyayo kigenda kuggwako kyova laba ku kyalo ewammwe oddayo ng'olaba bapya abaaliko tebakyaliko. Ebyabatuukako bijja kuntuukako bijja kukutuukako. Oyinza okuba nga oli mu kibiina kino naye nga gwe obulamu bw'obadde tobuwangayo eri Yesu, ekyo sijja kukirekeraawo. Nja kuwa omukisa abantu abewayo eri Yesu okusala naava wano ŋŋende. Bwe bayo omuntu yenna awulira nti nange leero njagala kulwana kutuuka wali Yesu oba ŋŋenda mpaguza buwaguza nga Zaakayo, olwaleero ŋŋenze, jangu wano wennyimiridde wano, jangu wano. Ne bw'onooba omu, Zaakayo yali omu ku muti yekka bwati. Naye ate okujja kwa Zaakayo omu
gwalokola amaka ge gonna, omukyala n'abaana. Gy'oli atawangayo obulamu bwo ng'oyagala kuwaayo kawungezi ka leero. Vaayo leka ebyo kuwoza muze ne mukazi mukulu. Jangu abalisa omukono okulaba. Leka kazi eri mukazi mukulu. Oli mukulu wani. Leka kuloza ku position yo. Ni wa kitiibwa kyani. Leka kuloza ku kibi okola. Vaayo gy'oli. Wagenda walamu kwonoona oliga Zaakayo, oyinza okubanga osekererwa, oyinza okubanga okyogebwa, oyinza okubanga weeyisawe mu society, oyinza okubanga weeyisawe mu community, oyinza okubanga ne mu kyalo bakutenda bakukaaba, oyinza okubanga obadde mulaguzi, oyinza okubanga gw'obadde olagula, oyinza okubanga obadde weeraguza gwenyini. Tonight come. Tewali nsonga ekubeza mu lubaale, tewali nsonga ekwesibya mu nyabiiki, tewali ensonga ekwesibya mu bwensi. Abantu bayendayenda dda ne babikoowala okubikowa. Kyoli ne bwoba obadde owuliriza ku muzindaalo, bino ebyabyuteyo toyogera, tetwagala kumanya, tetufaayo oba olinyirira nnyo. Tebiriiko myaka ti abagenda bavubuka. Bane mbakubira amiina abantu bano muyimbe n'amaanyi. Abantu bawa amaanyi. Tugenda kusaba gy'okoma okusemberera Yesu, gy'okoma okweraba, gy'okoma okulaba okwagala kwa Katonda. Yesu yatuwonya okugwa ku kkubo, yatuwonya okubeera ebisekererwa mu society, yatuwonya okwogera akagambo akatali mu makulu. Akoze ku bulamu bwaffe, naawe yanjagula ku bulamu bwo. Tulinda ggwe wekka, Zaakayo yali bw'omu, tulinda ggwe wekka. Tuyimbeyo ekitundu ekisembayo mulundi gumu gwokka nga tulinda oyo Zaakayo yekka. Tulinda oyo agenda okuyita ku nnyindo y'empiso. Tulinda oyo agenda okuyita mu nnyindo y'empiso, agenda okunyigirizibwa wenyigeewo. Abo benyiga wenyigirize muyingire. Abange ebyalieyo wenyigirize. Oli yali mumpi nawe alampa, teyatya kumusekera, teyatya bigambo. Vaayo tubadde tulinda n'omulala gyali. Sikulaba ninayo Zaakayo omuyeka bwati kyamukulaba nga nze nga manyandikeda. Waliyo Zaakayo mulala eyenyigiriza ayigire. Mumugulira babaze yumulira nduulu
twagala ye atwagala twagala ye atwagala bulungi era yajjo tufiirira ffe tutuuke kyali. Close your eyes for the last prayer. Katonda kitaffe ayinza byonna oyogedde gye tuli awatali kulimba awatali kubuusabuusa. Tukuwulidde, tukuyizeeko, tukutegedde. Twasubwadde obutakutunuulira, kale singa twakutunuulira dda ebitutuuseko tebyandibadde nga bitutuukako kakati. Nkwanjulira ekidala kino kyonna ky'abantu abaagala kukulaba. Nkwanjulira abantu abonna baagala bulamu butaggwaawo, ensonga lwaki batambula ekiro n'emisana. Tukwebaza olw'abantu bwaleeta mu kitundu kino abatambula nnyumba ku nnyumba ne batambula ne bakoowa naye nga bawadde obulamu bwabwe okulaba nga bafefetta abantu balokolebwe. Njagala kukwasa ekidaala kino kyonna Mukama, mulimu abalwadde, mulimu abanyigirizibwa. Mu ngeri enjawulo njagala kukwasa abantu bano abazibwana mu maaso Mukama, gw'omanyi engeri gye bawaguddemu. Tufunye omukisa bano tebakutokootereza kubanga omusajja oli wamwagala naye n'atokooterera naawe n'olaba nga kikalubye. Bano bawaguzza nga Zaakayo. Mukama bawandiike mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Amiina. Abantu bano balangirire mu lubu lw'abasajja n'abakazi ab'okutuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Gazi ab'Ebbulani ya 11 ey'abazira abawanguzi bano bafune omwaganya, bafune peegi yaabwe batuuke mu bakabaka obw'omu ggulu. Mukama gwe yakoleze tabaaza ku buli bajja gy'oli n'obateekako ettaala ey'omwoyo mutukuvu. Bano bakolezeeko omwoyo mutukuvu bagende baake mu bitundu gye bava baleete n'abalala. Abalwadde abali muno Mukama bawone. Twafunye prayer requests zirimu abalwadde bangi Mukama. Buli muntu eyawandiisa akapapula kamanya go gamanyi Mukama. Endwadde eyo giyimirize, ebitambula biyimirize, abatazaala bazaale, abali mu maka amakambwe amazibu obaami bazibu Mukama babakwatizeeko. Bw'osobola okutereza abaami abakambwe oba abakyala abakambwe oba abazibu abalala bakaaba bwavu Mukama gwe mugagga bawe obugagga. Abalala bakaaba kubanga bali mu nsi muno nga tebalina ssanyu Mukama bawe essanyu eritegeerekeka. Amiina. Bambi wano waliwo abazze bali kukanira bajjanjaba Mukama bavumule. Nkwegayiridde Yesu Katonda ayinza byonna, ffenna katuve mu lukuŋŋaana luno olwaleero luno naye nga tugenda naawe olaba wagenda n'osula n'ogende wa Zaakayo, genda n'ewaffe emirembe n'emirembe. Amiina. Omukyalo oyo awulira nga yandizo naye ng'atidde buti n'omwami oyo banyegekereza ekiro kyaleero baleme kgenda mu ggeyeena bagende mu bakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Mukyalo oyo n'omwami oyo nga balina alina ekintu ekimulemi kyagala okumala okukutula, alina ekintu kye bamuwongerera, alina ekimulimu, alina ekintu ekyo oli yagambye nti omulimu gwe gunnemesa. Mukama osobola okukyusa emirimu, abantu bonna tebakola gyakola naye we bali. Wow. Emirimu bwe giba nga gye gitwesibyeko gye gitulemesa Mukama tusalira amagezi tuwe emirala. Amiina. Tuwe ensimbi tugyeko amabanja mu kifo ky'okwewola ffe tuwolenga balala. Amiina. Eriyo abadde boogerwako ebigambo nga Zaakayo bamwogerangako ebigambo naye ssebo olwaleero kabano kye beewaddeyo kabaswaze ababadde baboogerako babonire. Amiina. Kyeva nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu beere wamu na bano, beere wamu n'ekkanisa eno yonna ekuŋŋaanye wano ne bannaffe abawuliza okuva ku mayumba gaabwe. Era obanga eriyo abantu abatalina bakubatizibwa mu bano Mukama beewandisibwe babatizibwe kubanga wagamba nti ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja. Amiina. Abantu ababatizibwa kitegeeza obalangirira ng'abaana bwo. Wow. Ono ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira, era eddoboozi terifuluma lifuluma ku batirizo. Amiina. Bawandiike Mukama. Tweyanziza tukuwulidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama bawe omukisa. Amiina.